olabi byendaba nange nsinziire gyende ndabe byolaba byendaba katukuwe bye tulaba otuwe byolaba okwetoolola ensi yonna tulowooza nti ensi nti bweri amaaso gatume wala wena bwete tukoolekeza tube bye tukuwa tubijja wala akanyomero byolaba byendaba mu evening drive ne Lubowa. Tewali mawulire g'amaanyi gengenda kujja bweru mu ddwaniro. Enkya waliwo ag'omu ddwaniro genda okubawa amagumu ate ge bayita exclusive. Newala nnyo okwogera ekintu nga sinnaba kukola kintu kye njagala. Exclusive. Kakati ky'obola tuzire byolaba byendaba. Jukenda g'omudole gasobola okusooka. Naye lero tugambye byolaba byendaba. Eddakiika ziri 8 ezise ku ssaawa 12 tuli mu ggwanga balita Uganda. Olina kwesibezi okumalako 2. Waliwo omwana inspector musajja mukulu bamita mivule. Omanyi mivule? Basajja mivule. Anedda mivule. Mivule abera Buseyi. Yiganga wano. Yagamba nti bo bakuza mpaka. Bali emiwogo obubuto bwakola ki? Bwadundera. Ayina kigeje yakyogeramu. Obubuto bwabaluma aye tebamya naidagala bakuza ki? Bakuza ntaka. Kakati nange nakuza ki? Ntaka. Oli ku NBS nagamba nti tetugenda kuva ku nsonga za muntu wa wansi. Gemanyi gaffe. Kati nja kutandika n'abakulu abakulembera ekibuga Jinja. Oba ekibuga kibalemye mu kiveemu. Bw'oba omanyi ng'ompuliriza mwenna abakulembeze abali mu Jinja. Ekibuga bwe kiba kibalemye muwanike. Ate bwe muwanika tetujja kubanenya kubanga kiri nnomo. Ekibuga ekitandise okutuwunyirira nga mukiyita city tetujja bikiriza bintu bibalemye. Ebinnya bifuuse ebinnya mu kibuga Jinja kyemuyita city. Kwata oluguudo lwa Dunlop ode walukuba bannange nawano ng'ogenda ku Jinja hospital wokka olwo luguudo obeera alinye tractor ng'ayita ku Narambayi. Narambayi jangu eno yambuka nawano wali Baba TV awo wewe wenjogera kawo kati nawano okkiriza ng'agenda ku ddwaliro nawo wali bubi oli kumikutuwa ku ddwaliro kati vaayo beera ng'agenda ku Victoria Serengeta ngadda ku Victoria eyo tumazeeyo kati jangu ku Kirinnya Road oje kugundi kutuweya wano waba Iris oje Serengeta banka we yalingo Serengeta ngagenda oboja wonna kirija wali jimu ya mu wansi we yabeeranga simanyi yavaayo ekyaliyo obadde ogamba ekyaliyo osekedde kakati mmwe temujja kulowooza nti ebiri ekampaafe tujja byogerako nze nja kubyogerako abantu bakooye ebinnya mu kibuga Jinja. Kwata oluguudo oluva ku Hotel Triangle Emmanga Brisk Hotel Triangle ogenda ngagenda ku showground oyite Emmanga ku boti wanseewo. Ayi mukama amataala tegakyayaka. Bwe muba mulaba ng'ekibuga kibalemye mukwate entwala zammwe muve mu kibuga. Lulinda bagamba tumanyi nti amataala gano funding eyajja ne batuterawo ebitaala bya sola. Ebitaala ebyo byajja naye n'okubimaintaininga bibalemye. Nze sijja gamba nti Kasolo sijja gamba ani abakulembeze mwenna abali mu Jinja bwe biba bibalemye mubiveemu. Naye kasasaawa y'obululu eneetuuka nga mutandika okweyogeza mbono yali ya ssente za bino ono yali ezaabi mutandika otubuulira baani abalidde ssente kati ku budde buno. Temulinda sawa ya kalulu abaana bakuba balyeku wano. Baana bakuba balyeku kati abakuba balyeku ate bamukomyawo. Kiri mu Jinja muno bannange atuula waki odduka waki banyogedde ku balyeku n'odduka. Eno program ayita evening drive lyanda kulyanda byolaba byendaba abakubanga balyeku kati bamuzza kambabuuza ekibuuzo balyeku yakiwuse. Olina ebigambo by'oli kwogera kubanga balyeku nga mwamukuba omusajja yatuuka n'essaawa y'akalulu nga tasobola kuva na mu nnyumba.
abaana bakuba balyeku be bamuzza kati abaana bakuba balyeku mu kalulu ne bavumirira balyeku naye abamukuba be bamukomyawo ate kati njawo babuuza abazza balyeku bye mwamuvuma byakyuka ekyo nno kibuuzo ekyo kitegeeza nti replacement zammwe ze mwalooza nti pressure ne muleetawo pressure abakazi ab'ebibiina bagamba nti balyekwaliwa abakazi b'ebibiina batandise balyekwaliwa tebakyamulaba bye baali basuubira ne kilasi gye yabateekako tebikyakola abaana nga bakuba balyeku kakati bo bennyini abamweku kakati njawo babuuza okitegeera sokogire kubanga oyinza okugirira kyenzizaako kirala kakati Batuwa yabakoze eki kubanga mwatugamba mwagala ateesa era n'agendayo tumulaba ku TV tumulaba Batuwa ku TV akolaki ateesa naye nga munyiize nnyo ekibanyiiziza mujje mumbuulire Batuwa yabakoze eki kuba yonna gye mpita bagamba nti ati yabakoze eki amangu ago Batuwa yabakoze eki atannamala myaka ena nze balyeku namukubako luli nga ekyamunkubisa baana be ku radio kunvumanga nze nenga asijja kuyomba n'abakozi ba radio kanyombere mukama waabwe ekibuuzo naye mukalulu kano akaggwa balyeku saamutambaala nze nkyabuuza kibuuzo Batuwa bwe muba mwamuleeta nti yasaana yabakoze eki tannamala yadde myaka ena yabakoze nga munyigidde ki yabakoze eki nkyenniizi era mba ntambula munyimirize muŋŋambe Lubowa Kyemba Batuwa yatukola kino kyova olaba tunyiize kubanga mwali mutugamba ekisooka mwagala opposition si bwe kyali ye Batuwa n'ayingira ekyokubiri ne mutugamba nti balyeku mufere si bwe bagamba kati obufere wa balyeku bwagenze nga munyiize obusungu obukozesa okwagala okugoba Batuwa nga munene nnyo ng'ate mwe mwamuleeta kubanga ye Batuwa bwe nayogedde ne mbwani abantu nga balina obusungu Batuwa naŋŋamba Lubowa nkoleredde abantu naye abantu abamu balina obusungu bo baali balowooza nti akagurupu k'abantu abo 15 bokka be balina okufunamu buli afuna sente alina kuwa boota alina kuwa bantu ekintu ekyo kirabye mu bantu abanoonyeza abantu obululu bakola akakundi kaabwe ne baagala bategererewo omubaka ng'okimanya abakuba balyeku bonna bali bamwetoolodde bali bantu be naye balyeku n'abanga gwe baaluga omusajja yabeera mu nnyumba yekka esaawa etuuse nga balonda nga tasobola kuvana mu nnyumba ye baamuloga bulozi ku olwo nedda kalulu bwe kaba njagala mumbuulire did balyeku change because you are telling us balyeku mufere and you're saying you are bringing in Batuwa. It is not and even 4 years. Batuwa is going to be a very good legislator, which is right. Yeah, he's going to debate in parliament. He's going to debate on many issues. He will tackle this and this and that, and we will be following. It is not even 4 years. And we will be checking the government. But it's not 4 years, and you people are saying you are sick and tired of. Then what do you want? Not everyone, but some people are saying they are sick and. But this is the same group that was busy attacking Balyeku. Now the question is, what do you guys want? So, what do you mwagalachi? Mwagalachi. Nti mwatugamba nti mwagala Batuwa ateesa. Batuwa abeera mu parliament omu kubasinga okuteesa. Balyeku yali ateesanga. Obiseera ebimu naye ng'ate amaanyi ge yagamaliranga nnyo mu kuyamba abantu sekinnoomu n'azimbayo n'akalwalirawo katono atereza katale awo abakazi bafiiriddwa biki what is it that Dr. Batuwa is not doing that Balyeku did? And don't you think it is very early? Isn't it early to judge? Don't you think it is early to judge? Munansonyi okuteekamu oluzungu kubanga abantu ba West balinamu olugezigezi bwebabeera nnyo mu mayumba gaabwe. So kati mwabaleeta Balyeku nabalabye mwenna feesi zammwe yemmwe mwamukuba. What has changed? Amangu ago. Two, Batuwa byakola Dr. Batuwa honorable Dr. Batuwa temukyayagala. And this is the problem. Tali kuteesa. Bwe buzibu tuyina ku balonzi ba Africa. Bagenda ne babugumirira. They don't vote for ideas. Tebalonda nsonga. They just get excited. They get excited too. They vote for money.
then in the shortest while batandika okwekabya. If you come in with sacks of money, you are the best. They vote you in office, and when they vote in office, if you don't give back again, if you don't come back to the ground, you become and bad. Give more money, you become bad. You become bad. They even started choosing you and saying, but I wish the other one. The question is, this man was giving you. I'm not saying Balieku and the rest, but please, let's try to be a little serious. Chigazi. If this man came in office, he paid you 2 billion shillings to vote him in power. And it is time to rip back. The point. And this man goes in parliament. Yes. He borrows money from a money lender. In parliament. Is that MP going to come back on ground? The point is, kakati akakundika abantu abo kanyiga ne kagenda mu social media platforms batandika okwabya ne bibera ku platform bivuma MP naye nga ekituufu MP yabimma sente olusinga yabawa biba bitono ogabingi naye kati wembeera akakundika abantu 10 MP alina constituency namba abagenda kukola MP gwe muyite okuziika buli lunaku waberayo emirambo egikola ki mu constituency buli kanaku waberayo embaga okwanjula birthday kwabya nyimbe muyita MP oyo yakola ki kakati mwe mukyalonda ba MP banyimbe mukyalonda ba MP simanyi baki nga wazadde abalongo bakuyita batya kwalula balongo kakati gwe tosuubirayo service delivery tokaba masanyalaze tokaba balwaliro gwerinda bwe munafiirwa pate bwe zinajja ewammwe ajja kujja oyo MP gwe mba mwalonda wanyimbe wambaga yabawa sente ati kati kimwagala era oli ne bwajja n'abanyonnyola manifesto ye nga nnungi tebaagala kumanya ebyo tebabitegeera kakati bwe munatambuliraawo kati ffe Lubowa tujja kwogera ebigambo bannange enguudo z'abantu bannange kati bw'okubira MP noga nti munaye nkwegayiridde ekitundu kyo kiri bubi nga gamba Lubowa amanyi nyimbe zennina bakampereza enyimbe 10 omanyi kaadi z'emikolo gya niigiina waliwo andi obubi ku kyalo agenda agawa okunzija mu kifo kyendimu yabawadde emitwalo 30 andi bubi kati ga MP alina okukwata 50 abikewo agenda bakolerera ddi kimwagala anagenda ddi mu parliament alobinga enguudo zamu alina kunoonya sente alina kubaaya ne bakansa be balina mu buzibu abalonzi bazibu nnyo Rockie. I want to tell you juzi nali nnyumyamu ne kansalomu omusajja yaweerera wammwe n'abaweerera yaweerera abaana bagundi nangamba nti bakansala tuli ku kizibu nti buli kivaayo kituukira kuffe MP abakampala so Lord n'omugugu gwe muwa abantu abo babakiikirira nga bayingirayo nakubagula na kalulu musuubire kitono mu service delivery nze kambabuulire mujja kakasa akalijo kajja bookya mu abalonzi mujja kawulira ne bwe tunawoggana tutya akadde katuweddeko tukwebaza Engineer Ramadan Nyende Minister omubeezi avunanyizibwa ku nsonga ez'omunda General David Muhoozi agambye mwenna abaagala abantu bamwe nti baabula ye ripooti gye yabawa yeeyo teri birala bye mumusuubirako temumusuubiramu kirala ebisigadde mugende kati mpuuga balina akaliro kabadde kangi mu parliament Minister n'avaayo n'akyogera nti sirina kirala kyemba nnyonnyola ebyo bye mmanyi mweraba enjembo zigenda tukomawo wano kiki Balyeku kye yakyusizzaamu ekiresa abantu ne bamubugumirako nnyo era kiki Dr. Batuwa kye yabanyiizizza njagala mumbuulire nkya ansa njagala kubriefingako nti akalulu ka Balyeku ke kalulu mu ba MP mu Uganda yonna akasooka okulangirirwa sajja bamukuba akalulu Balyeku n'asigala mu nnyumba essaawa naye nga bamulyamu olukwe bonna mulirwano wayanga n'emwino ng'omwagaine amagombe gali mulya waneerabira mulirwana wayanga n'emwino waliwo akanyumira twawayanga